Yes, Dr. Tamale. Dr. Tamale. Mba nzize ne mu vidiyo eno. Era nga bulijjo bwentera okikola. Nsooka na bibuuzo. Waliwo ekibuuzo ekyambuuziddwa. Dokita, nsobola ntya okusala ku weight? Nsobola ntya okusala ku pound? Kituufu dokita nsobola okusala 10 pounds? Ezo kilo mu wiiki emu? Dr. Tamale, kituufu waliwo steps nga mmwe abakugu ba nutritionist ze muyinza okumpa nsale ku masavu estrogen hormones ze nga njogera? Dokita, mbuulira ku calories ze nina okussa mu lubuto. Mpa ku magezi oba mpa tips. Mpa meal idea oba meal plan schedule. Dokita, nsobola ntya okusala weight amangu? Byonna byambuuziddwa. Vidiyo zange naziteeka dda ku warning. Zino master classes bambi bw'oba toyina budde ziwuliriza, pozinga vidiyo ojja kukomawo ogiwulirize. Kuba guno omusomo gwonna nkuggusa munda. Dr. Tamale, nkusomesa bino bye batagenda kusomesa, bye batagenda kugamba naye nga bagenda kussa ddagala. Tebagenda kuwa causes, bwe baba bakuyambye bagenda kuwa zino ez'okongolo. Nze Dr. Tamale ne ttiimu yange tukola okuweerezaako bino, okutuusaako legit content. Dr. Hamza nkutumidde, kyeyune padde oyo gaayi wange. Badokita balikomandingira ddala, tulikomandingira ddala, era nga waliwo n'engeri omuntu gy'asobola okuyitamu okusala weight, era nga kino eno kigenderwamu. Tusinga nnyo siraddisa ku ndya, pulaani z'endya, era nga pulaani z'endya ezimu zisobola okuleka nga tomatidde, zisobola okkulumisa enjala nga toyina ky'ofunye. Naye nga waliwo ensonga ezimu ku lwaki olina okusitiikinga ku healthier eating plan. Eating pattern nazoogerako, IF, intermittent fasting. Dr. Tamale asomesa. Era nga zino diet zino zirikingira ddala mu low carbs. Low carbs abagoberera vidiyo zange ku Dr. Tamale channel, genda ku YouTube kiwandiike mu capital letter amanya gange. Low carbs diet nzogeddeko, ne whole foods. Byonna zino ziri rich in low calories, teziri high in low calories. Ne intake omubiri gwo gwetaagiza ddala nnyo insulini.
insulin intake zirina okuba low so that ozimbira ddala membrane, cell membrane ne hormones ezo nazinyonyola oxytocin. Nyinyonyodde mpadde vali ate nga nkyawa valio naye nga kino eno zino low calories diet ziyambira nnyo ddala omuntu yenna ayagala okusala weight z'alina okwekwatako era nga zino like zireducinga ne ku appetite yo ate kino like ekikozinga okuluzinga weight amangu ate nga kino kiimprovinga ne metabolic body yo oba health enkola y'omubiri gwo. Kino omubiri ngutwala nga motoka. Emotoka wootagirabirira wootagiwa byeyagala etuuka ekiseera nayo neetuuka ng'eragaye n'omubiri nagwo wee gutyo. Endwadde oba ogguliddewo enzejje. Dr. Tamale asomesa naye nga waliwo engeri steps nnyingi nnyo naye nze ngenda beesinga ku steps 3 omuntu z'osobola ate ezisoboka z'osobolera ddala nnyo okuyitamu okusala weight. Esooka okusala ku carbohydrates oba carbs, ebintu ebikoleddwa ebirichinga in carbohydrates bino akina ngano pizza ebintu bingi nnyo ebirich in starch. Olina okutandika okuliira ddala inteke yaabyo, endya yaabyo eteekeddwa okuba ng'eri ya wansi okugisalirako ddala. Nabagamba whole grain breads emigaati mirungi nnyo omuntu alya omugaati. Ne mbanyonyola mu vidiyo zange ze nakola amagi agali boiled. Tokola scrambled kuba scrambled gawooma. Era nga nakunyonyola ne mu vidiyo yange gye nakola eya IF, intermittent fasting. Nenkunyola nenkugamba level zo eza waggulu ez'enjala wezigenda down. Kino eno like kikozingira ddala nnyo kino like generally okubeera nga ogenda kulya few calories. Mubiri gwoba ogenda yingiza mu few calories as long as omanyi diet, omanyi kyolya. Era nga kino kigenda kuyambako eno low carb eating plan. Kigenda kuyambako n'okubaningira ddala n'okurestoringa energy instead of carbs ebadde eya carbohydrates. Eno yennyini egenda kuba bino ebintu byenkunyonyole bino refined carbs bye bino ebintu ebiri factory made. Era nga method eno eya low carb intake eno ekubuza ne appetite. Omuntu abadde alya ennyo ng'agala kusala masavu, kusala ku mugejjo, eno ekumekingira ddala nnyo okubeera nga tolya nnyo kisusse, ekussa ne appetite as long as like ogigobereddeko bulungi buli kimu omanyi kyokola. Kuba ne mubiri oba olya calories ntini. Tukimanyi calories ennyingi nnyo we ziyitira mu mubiri zikola fats ate ezo like estrogen awo weeyagalira ddala, ezo female hormones, stress, masavu nzogedde. Nakunyonyola ne nkugamba zino all grain foods zino omuntu z'olina okwetaaga. Omuntu ayagala okusala amasavu n'okusala omugejjo nga brown rice, ogwo abali musize Bulaya mugumanyi. Wano wembeera tuguyita bulgul.
ogwo mucere mulungi nnyo. Omucere gwa white guno mubi kuba guli high in starch. Guyina ebirungi byayo n'ebibi byayo. Millet, abalya millet, oyo millet mulungi nnyo omuteeka mu diet as long as ng'oyagala kusala weight. Oatmeals nnungi ne as long as ziri whole grain. Mpuliriza ebintu ebiri whole grain nga pasta, crackers n'emigaati, ebyo bintu birungi nnyo mu keepingira ddala nnyo intake ne insulin levels, okuzikeepinga nga ziri low. Method endala okulya proteins, ebintu ebirikinga mu proteins ne fats nga vegetables, kuba like buli meal yonna gy'olya erina source ya protein, erina source ya vegetable, erina source ya fat. Ate n'obwo obuntu bw'olya buno bu small portion, buno bu complex carbohydrates, buno mbyogeddeko nga whole grains. Era kyonna kinyonako ne mbagamba okulya proteins ng'obitadde mu diet. Proteins zennyini as long as toyonoonye emmere gy'ofumbye. Protein intake ekupreventingira ddala era eyamba ne health yo ne muscle zo, ezo maasi eziyambira ddala nnyo okubeera nga ne wobeera nga oluzinze naye nga tezigenda nnyo ezo protein. Era n'okulya proteins ez'ekigero, kino kiyambako n'okuimprovinga ku cardiometabolic, like mulimu risks nga factors zino. Bino byonna misomo gyange byonna mbyogeddeko nga appetite, era nga kino kikuyambirako n'okuluzinga weight, okusala omugejjo, era nga kino kigenderwamu mu basajja ne mu bakazi, naye as long as tolya nnyo, tolya intake like nnyo, kuba omusajja intake ya protein mu lunaku padde wakati wa 5 ku 9 grams zimumala olunaku average. Mu bakazi 46 ku 75 ezo intake padde omukazi zimumala. Era nga diet ezirimu like protein ez'ekigero zino zikuyambira ddala nnyo n'okufiiringa nga omukkufu, era bino bireducingira ddala nnyo, bino bikakkanya n'ebbugumu buno obuntu buno obumpankimpanki nga emberenge, buno bu snacks tubumanyi bulungi nnyo, buno bu chocolate, buno bu bubble, kikuyambira ddala nnyo. Era nga ne protein like tulina protein tubijja mu bintu bingi nnyo. Nakunyonyola ne nkugamba ebintu eby'ennyama, beef, chicken, ennyama y'embuzi, ne mu byennyanja ne mu seafood nga salmon, oyo mwagala nnyo, eyo njagala nnyo. Mackerel ne tuna, ebyo mbyagala nnyo kuba biri rich in omega-3 acids. Video zange zonna nzogedde byonna. Ne mu magi, amagi gennyini gano agalina yoko malungi nnyo, agalina enjuba. Ne mu bibala tujjamu proteins ng'ebijanjaalo ne soya, ne mu vegetables. Era nga waliwo ne mu vegetables oba mu greens mulimu nabyo ebintu, emmere eri low in calorie, waliwo n'emu etandingibwa okubeera ng'eri 0 calories. Era eyo njagala nnyo. Waliwo n'eya kimbuuzako ekibuuzo nakyo ne nkimuddamu, 0 calorie food nga broccoli,
nga tugenze ku musomo gwaffe zino vegetable eziri low in carbs omuntu wabanga aziridde tebigenda mugeza ate bigenda kustabilizinga mubiri gwe azilonga azoyongerako okajjuza exercise. Broccoli, spinach, ennyanya, kale, emboga, cucumber mwagala nnyo kuba musomesezza. Naye nga mulimu n'amasavu, nze ngayita masavu, oyinza ogayita butto, naye togatya gano tegalina bulabe nnyo era ng'osobola n'ogassa mu eating plan yo nga wolabanga olive oil ne avocado oil ne coconut oil, osobola omussa mu mmere yo oba ne mu eating plan yo, mu saladi osobola omuyiwamu nayo w'ekigero. Butter, coconut oil, that's why musembezaayo kuba moderation yaayo ono mutwalira ddala okubeera ng'ali saturated fat. That's why musembezaayo ne butter. Dr. Tamale n'ekintu ekirala method gy'oyinza oyitamu okusala weight, cardio weightlifting, okutambuza bode yo, omubiri motoka, exercise. Ono akuyambira ddala nnyo ng'ositudde ebyuma, okukola gains mu basajja, n'okubaaninga calories, n'okupreventingira ddala nnyo metabolism yo egislowingisa down, kuba omubiri oba ogukozesezza as long as oyongeramu ddala ebintu bino byennyini ng'emiyembe, biki ebintu ebyo ebiri low in calories. Osobola ogenda mu gym nawe otagenda mu mwezi gwonna, mu wiiki genda y'ennaku 3 ku nnaku 4, situlamu ebyuma eruyo kusitula. Ate kino kyongerako ne ku estrogen hormone, kissa stress level ne kikuwa good performance omusajja, sex drive, libido mu bakazi ne mu basajja. Kino kireetera ddala eno exercise. I love exercise. Kajjuze kola cardio workouts ng'okutambula, jogging, duka, cycling, yuga. Ebyo byonna biri so healthy ku mubiri. Woba ng'oli ku low diet plan, tekyetaagisa kubala calories ogenda yingiza mu mubiri as long as omanyi kyokola. Ozikeeping the intake okubeera low. Weekwata ku bintu ebirina protein ne fat ne low carb nga whole grain, vegetable. Gwe kennyini osobola obikola as long as omanyi kyokola. Omanyi diet gwe kennyini w'oyagala ogitambuze. Ku makya cucumber, nnyanya, parsley, girimu effumbe, omugaati tosi emu oba emu n'ekitundu ku 2 ekumala padde, n'oyongezaako ne lukaawa w'amata. So ono ow'omu dduuka naye ntegeeza zino ensigo zino ensekule ziba zigenda
oyo kaawa aba agenda kwejana aba agenda kuwa energy n'okutandisa olunaku nga lulungi as long as mu wiiki omunywamu emirundi 3. That plan gwe kennyini nnyini asobola okugyezuulira n'okugyewandiikira naye nga si nzibu kugiwandiika. Bino ebintu byetaaga kutegeera nakumpa budde nkusomese. Dr. Tamale nkugambye ezo calories z'olya ze zikuviirako obuzibu obwo bwonna. Obwogejja era nga lina ne tips zange. Zino tips ezigenda okuyamba okusala weight. Bye bino ebintu, zino tips okutandika okulya ebintu ebiri high in proteins ku breakfast. Byonna mbinnyonnyodde. Dr. Tamale nga bye value. Woba ng'oyagala kunneeyongeza omuntu yenna awulidde vidiyo yange oba audio yange, osobola okungoberera. Osobola okungoberera ne nkuwa value. Greek yogurt, amagi ago, mbikugambye by'olina okulya ku breakfast as long as kuba biri low in calories. Dr. Tamale weebale ebintu ebiri sugare ngono juisi w'omu bicupa oba ow'omu bikebe. Gula bulenda yo ya bbeeyi nkimanyi naye nga kyekisinga gwe kennyini ne weekolera ka juice akali healthier komanyi ogenda kanywerako ennaku 2. Nze sadvisinga juice mutereka for almost a week. Nnaku 2 is even a lot. Mu lunaku lumu azira okuba nze mprefaringa nnyo, njagala nnyo ebintu ebiri fresh kuba like ne bacteria oba virus eziri mu bimera ebyo ziba tezinaba kugira kukyamibwa oba kubeera low. Ekyo kikuyambako. N'okunywa amazzi, n'okunywera ddala amazzi nga tonaba kutandika kulya. Kuba kinene olayikole nga kitaasiza ddala nnyo. Kikakkanya kalori intake. Era kino kimanaginga ne weight management. Kya mugaso nnyo okunywa amazzi. Kifulumya n'obukyafu. N'okubeera mukwano gw'emmere eyo, emmere gy'olaba egenda okuyamba okusala omugejo weight. N'enfumba yaayo ogenda gifumba otya. N'okulya ebintu ebirikinga in fiber, bino bikuyambako. Nywa kaawa, bino caffeine esangibwa mu kaawa eyambira ddala nnyo okuboostinga omubiri gwo. Whole grain foods nzoogedde, banana, bitugende byonna ebintu ebiri whole grain, si migaati ne wonna. N'okulya mpola, buli kimu ky'olya lya mpola as long as kuba hormones mubiri gyaffe tulina hormones, tulina buli kimu ky'olya
lya mpola. Kino kiyambira nnyo ddala okusuloowalinga like hormone eya estrogen masavu. Era kino kiboostingira ddala nnyo ne hormones endala. Funa n'otulo otumala kuba tumanyi okufuna otulo otubi era ezo nazo big risks kulwaki ogejja. Bino bye batajja kugamba nze byenkusunulako byenkugamba Dr. Tamale. Era nga waliwo sample emu nze gye nakola eno meal plan nze gye nakola. Eno meal plan eno nagirecommendingako abantu bangi nnyo benjiwadde from different country, Czech Republic n'abatali bannayuganda kukola account zange nziwa bwereere. Era waliwo gye nakola eya whole grain oats n'amata ne banana besides parsley oba poached eggs ne avocado. Eyo ku breakfast yonna kuba naginoonyerezaako nempima ne calories zaayo nga calories ziri low, calories ziri so low omuntu z'alina okutandika olunaku. Naye nga n'ebintu ebirala bingi nnyo ebirina low calories, bintu bingi nnyo kati nga olaba spinach, obutiko ebyo birina low. Ne Greek yogurt mwogeddeko bingi oyo ne berries ne almonds abali mu nsi z'e Bulaayi ndowooza ebyo ebintu ebyo mubiraba. Naye Greek yogurt nsinga nnyo ku advisinga atawoomerera. Awoomerera simwagalira ddala. Ku lanchi ekyennyanja salmon oba mackerel oba tuna kuba birichinga in omega 3 acids. Bino ebintu byenkugamba bino birungi. Ebijanjaalo birungi. Kale spinach bino ebintu birungi. Guacamole oyo nzijukira namukozesaako nga nkyali waliwo kosi gye nali ntwala eyali eya cooking. Oyo guacamole ava abesingira oba origin yayo ali Mexico. Abeera ovacado n'omukola n'omusekula bunoteekamu obutungulu ne kazeitin oil oba olive oil n'akanya akatinitini ne oba ne ka black pepper. W'oyongeramu osobola n'okugattiramu ddala bino zino peppers nga red pepper, yellow pepper oba gy'oyinza oyita bell pepper. Ono guacamole osobola ddala omukola nawe waka. Ne salale njogeddeko bingi nnyo. Dina enkoko n'enkoko ogifumbya otya? Enjokye, pepper, emiyembe, avocado n'enkoko eri baked oba sekkoko nungi nnyo. Cheese as long as olya atalina high amount of fats. Salad tolina kijja into your diet. Cucumber mulungi.
ginger, n'entungo toyina zissa, toyina zijja mugunde. Oyinza otya okuluzinga oba okusala amasavu? Bino bye nkunnyonnyodde osobolera ddala ku pawundi 5 ku pawundi 10, 2.4 ne 4.2 kilo n'okweyongerako n'okusukkawo mu wiiki esooka, as long as ogoberera diet plan. Oba kino kisobola n'okgendera ddala. Era tumanyi first week eba nzibu, naye nga first week egenderwamu okuluzinga body fats, amasavu g'omubiri, ne water weight, ne weight y'amazzi. Dr. Tamale, wobeera ng'oli mupya ku diet, kino kigenda tuukawo mangu, as long as ogoberedde bye nkugambye. Mpuliriza. Weight gy'oyina, gy'okoma okuba ne weight ennene, gy'okoma okusala mangu omugejjo, as long as obigobereddeko ne exercise. Toyonoona diet, kuba body yo is your temper. Toyina temper ndala. Dr. Tamale, n'ekintu ekirala, woba ng'osobodde nga waliwo dietist ali okumpi, osobola ogenda n'oyogera naye. N'akussa ku low calorie food mweyo ensi gy'obeeramu oba gy'olimu. Saudi Arabia simanyi mmere yaayo, Germany simanyi bye mulya, Turkey simanyi bye mulya, Uganda ebyaffe byawukana, diet y'amatooke ku makya, diet y'emmere. Sijja givumirira kuba sivumirira nze, naye diet y'okusoosaayo emmere ffenna gye tukuliddeko saagala vumirira kuba sivumirira. Dr. Tamale, ndeka nsomese nkunnyonnyole bino ebigambo bye batagenda kugamba. Ali China, Beijing, Korea, Seoul yonna, Czech Republic. Bambi simanyi diet bye mukola oba bye muyina. Naye nga kino eno kiyambibwako n'okuimprovingira ddala nnyo omuntu ayagala okusala weight ng'alya low carb diet, kimprovinga ne ku life ye n'okulivinga longer. Blood sugar levels ezo bye nasoose okunnyonnyola, insulin ziba low, zidda wansi. LDL eyo njagala nnyo eyo, cholesterol, bad cholesterols ezo ziba zifuluma, ziba zigenda wansi. Ne blood pressure eyambibwako kweno diet, as long as ogigendezaako ne training. Kimu byenkusomeseza ne IF, intermediate fasting, tekukoma ku Bayisiraamu kokko okusiiba.
Doctor n'okuincreasinga ddala whole foods mbyogedde mugenderamu bino ebibala mugenderamu emmere eri low in calories bino bigenda kuyamba n'okuimprovinga metabolic yo performance ya body yo ne hormones zennyini n'okulya balance diet mwe muno omubeeramu complex carbohydrates nzinyonyodde mu video zange zino complex first zikulumisa enjala naye azilonga zogenda ng'obimanyira olabira ddala nga wow Dr. Tamale yampa value. Dr. Tamale gino emisomo weegiti ku channel yange gyegiri ku channel yange nsomeseza ku channel yange nkuwadde value Dr. Tamale nyamba ekintu kimu bino byensomeseza naawe genda naawe obisomese genda obisomesa omuntu naye ayeetaaga obiwulira bino eno mmere ya bulamu bino bigambo bya bulamu si buli omu yeetaaga obiwulira naye ku 10 ojja kusangako emu eyagala obiwulira bino ebigambo ate nga ofuna problem tetumanyi nakwejjanjaba yiga okwejjanjaba yiga okubeera omumanyi bino ebintu tebigenda kwetaagisa kubeera naawe olinga okubeera dokita nga nze kubeera professional dietist nga nze ne kino kikakatako naawe bino ebintu obiyiga n'okubissa mu nkola n'okubisomesa mu community yo n'okutangira abalala n'obasomesa n'obabangula weriba taffaali nga lino lyenze lyenkoze naawe kola naawe ettaffaali lyo okusomesa naawe improvise naye nga mu improvise gaba value zisinga ne ssente omuntu z'aba akuwadde azilonga azogabye value tofa ssente fa kusomesa bino ssente bijja ne bigenda naye education gy'osomeseza omuntu eba egenda sigala mijiji n'emijiji Dr. Tamale banange nsomeseza eno ebadde full course emisomo mingi gikyajja nina genda ku YouTube channel yange ngoberera buli video gye naabanga mpostinze gwe abasooka okumanya Dokita omusomo guno ogwa lose weight videos nkyazikola engeri y'enfumba endya byonna nzija mu video kuba zino master classes bananga akuume mwena mbatumidde
abampadde time yammwe okumpuliriza n'okutuuka wano. Banange mbaagala nnyo. I don't know kyenyinza basasula nereka mbasasule na value. Dr. Tamale banange akuume.